Breaking news, sawa za kakati Bebe Cool ali mu ddwaliro entinda ali bubi nnyo. Mpulirize ekibaddewo oluvannyuma lwa His Excellency the international lawyer president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu bwa graduates Cavendish University abali kumpi ne Bebe Cool bampadde information nti amawulire Bebe Cool bw'ageerabiddeko asose n'akubira manager we Ronnie n'amugamba abadde bw'ati kati lone nkaze ntya akafana gendeya ya Bobe jafunye. Bebe Cool leka nkutegezeeko muganda wange ekintu kimu, mpulirize ebigambo byange bino. Degree Bobi Wine gyafunye tebagigula. Si yakagala muganda wange, togenda kebera manager Ronnie afuna abantu bagigule. Oyina okusoma, oyina okuteeka mu time. President waffe abadde asoma since 2016. Naye kati gwe naawe osobola ogifuna. Naye nze according nga bwe nkumanyi Bebe Cool kisobola okutwalira emyaka 2 ku 3 okusoma n'okumaliriza obwalooya. Naye mwe luno olunaku sirulabanga. Luno olunaku lunsesezza. Bafangoni soldiers yenna yababalira deeti yanga 8 yenna eyalubabalira bw'aba waali eyababalira kalenda yammwe mumukwate mu mutuge. Sibalimba mumukwate mu mutuge kuba luno olunaku lutwewuunyisizza. Fe abandi bawandiikidde congratulation Independence Fangoni Forest simanyi biki. Ate tuli mu congratulation za degree. Buli woyita degree. Twitter degree, Instagram degree, TikTok degree, Facebook degree. Akasajja kabawambye. Ani knowingire ffe tubadde tetubimanyi nako. His Excellency Bobi Wine agenda ku graduatinga. Naye agenze n'abakuba oba njiyite joka oba ekolaiza. Tetumanyi tukedde omutimbagano ogubunye diguli. Nga tetukyajjukira na kujjukira nti leero independence ya Mukabira. Naye kwe kana akasajja kalina amaanyi. Ali yeni akasajja kano wayina kebuuzaako nakakolako mukwano. Kuba amasannyalaze kalina g'amaanyi. Just ediguli obudiguli akakofiira kooteeka ku mutwe. Ke kabunye omutimbagano nze nabadde sinamanyi nti na leero na Fangoni simanyi independence. Mbadde sibimanyi. Naye nagenza okuzuukuka ndaba akakofiira digiri. Ate digiri eya Lucky Jale. Digiri eya Lucky Jale. Ati kati bagenda gamba leka tufune ku speech okuva wa His Excellency Bobi Wine. Ate ebitiibwa nti bagenda byongerangako. His Excellency Bobi Wine munnamateeka omutendeke. Bannange bagenda kwongerako eri omunnamateeka omutendeke. Naye bannange kasajja gwolina obwongo. Omukazi ne wetugambye tugenda kwekuuliramu mulago. Bajja kuwulira. Nkugambye bajja kuwulira. Noozikiza gundi y'abanno Fangoni independence. Independence y'Omukabira n'ogibumbikira bwappu n'ogizikiza bweppi. Nze sigirabyeko. Sigira wabula akasajja kazikiza independence y'abanne. Amazima googerweko mugenda kunyiiga naye kye kituufu. Congratulations Mr. President owa Kyagulanyi Ssentamu. Amatikkira amalungi we bali kutuuka ku matikkira go. Weebale nnyo weebalire ddala. Ndabyeko Soloti nga muri live mujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu interview mumugamba agambe yakagambe ensi. Lwaki ate omusiyazi mumujjako ebigambo mumujjako interview. Sebo omukulu wa Soloti
nkulabeko Cavendish University ngoli mukujjako mukulu Robert Kyagulanyi Center ng'okutta oli live omujjako lwaki ate omusiyazi mumujjako live gye mwabadde mukuzika teyamaze lwaki mumujjako tewabadde balala lwaki Bobi Wine omusiyazi mumujjako interview education bite daggula obutasoma bulumu okuze kibi nnyo omuntu abadde omuddo ofuuka kabaka kibi anyway nze abadde agamba baminisita be Uganda ba MOP ba RDC n'abakulembeze be Uganda mwenna abaagana okukola ku byenjigiriza bye Uganda enguudo ennungi ebyobulamu olw'okuba mulina ssente ze mubye mu biw'omusolo ne mukwata abaana bammwe ne mubaleeta e Bulaaya tuli eno tubalya bwe batulya abaana be baasindika ku Bulaaya tubalya bwe batulya mwabaddusa mbwe emisege gya Uganda egitasomye gibbiini tegibazaalamu tegibaagala kati ffe tuli eno naffe twafuna visa njawo bategeeza ffe be mwakotoggera mutekeyo amalwaliro amabi n'amasomero amabi tuleme kusoma ffe tuli ku Bulaaya tulina abaana bammwe kye twekola tukwabula bali tukwabula ne ssente ze mubaweereza tuzirya ffenna mwabagamba kusoma tebimanyi na kusoma ffe tubikolera notice ate tubiwanfu goza lwaki tebimala kusoma tuliya pali kwabula uyisinganya tuyisinganya mujja kiwulira mwebazaamu ensonga enkulu ey'okuteekawo ekyokulabirako ekirungi eri abavubuka abawejjere abavubuka abatali baana bannagwadda abavubuka nga mmwe abezimba empola ndooza leero bwe mumulaba nammwe ndooza mufuna mubeera inspired kati era leero ndowooza Byron asuze naye ali inspired mu ngeri ate ey'enjawulo esingawo so tumuyozayoza nnyo for abaspiya Visual Radio. We congratulate our dear honorable obyogedde na mu luzungu abakusoma so luzungu tukulinda so bimaleeyo akomyawo omuyivu ayesomera ebitabo byo akomaawo akategedde yebali nnyo ojjukira waliwo awo bwe yajja nasoka waliwo yagenda e Harvard nakolayo emisomo emimpimpi short courses mu leadership na kino kye yali ayingiddemu naye kati ngeze okusoma wali nga kiraga nti ekintu yakitandika 2016 kosi y'amateeka ebeera ya myaka ena kimutwalidde emyaka 7 okimaliza kubanga ate mu university 2 naye agenza okumaliriza nga basomye nabo bonna abajjeeyo abayingiza mu byobufuzi kuba no yatandikira ku musomesa we Lewis Lubongo yali lecturer we nga amusomesa constitutional law bonna be yasoma nabo balabye nga abattractinze n'abaleeta tinga ate yabasise yes ndowooza wano we yagendera mu campaign awo bannaawo bo basoma ne bamaliriza nga akyaliyo yagambye nti bamwayo ne kuliteekaawo kwegamba akulagidde ddala eyo nange rujja kuba olunaku lumunsi luke bagambe nange njireete nze kati ndi ku mwaka gwa 3 olidde ate no yatandika 2016 nze ate namusookayo naye ate yansoosokola ki asoosokumala naye tumuyozayoza mukama yebale nnyo kyamukozeseza tumusanyukiddeko naye naffe ne twesanyukirako kirungi nnyo okubeera n'abakulembeze abayigirize kubanga obuyigirize buno buleeta buyoza ekitone mukama kye yatuwa ne kimasa amaso manyi obuyivu bulinga njaga
abanywa enjaga bagamba mbu enjaga kyekusanga nayo kyo kyekwongera bw'oginywa nga walina ku magezi obeera osobola obeera mugezi nnyo onywa nga wali musiru ate gwe osiriwala busiriwazi onywa nga wali muddusa odduka nnyo ate bw'obanga wali munafu osobola n'okulema okuvawo otudde mbu naye eyo yo si nnungi temuginywa basebo ne bannyabo naye tugamba obuyigirize buleeta confidence confidence ebintu ebisinga byetusoma ku ssomero tuba tubimanyi naye confidence nze mbeera mu kibiina nali nsoma enkozi nga nsoma associate degree mu democracy and development studies nga nze gwe abaana bawandiika ate nze gwe bawanga ekyokulabirako kati nti nga namboze bwe yagamba kyokka nga nange ntudde mu kiraasi nga ntudde mu kiraasi naye nze ng'omuntu eyasoma amateeka era akyagasoma amateeka si mangu musomo muzibu nnyo era omuntu bw'aleeta diguri y'amateeka n'agikubaawo aba ayise mu bingi nnyo asaana enkoko y'omuntu n'agimuwa nti Kyagulanyi wadde enkoko yange tumuwadde enkoko sipiya wano tugenda mu enkoko seggwanga w'enkoko amulye yebale nnyo yebalire ddala Tabamiruka wa NUP agenda kutandika mu kibuga Chicago eky'Amerika nali mpitiddwa okubeera omu kuba okumwogereramu mu ngeri ey'enjawulo naye nesanze nga embeera nina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obunemesezza okgenda naye omusomo gonja guwa ku Zoom kati kaya agamba bwendituukira mu mbeera ne bampita Amerika neŋŋamba nange sisobodde kujja bwali kujjukira naye nange nja kutuuka bwali kujjukira ennyonyi ne zifuuka obugaali buli ye yabiyimba Bugembe kujjukira so abali mu Amerika mbetondedde vidiyo eno nja kusinga okugyetaagako abaana ab'obuwala abali ku ground abateekateeka okugenda ebweru okukola abali mu kunoonya paasipooti abali mu nnyonyi ssaawa eno nga musimbudde okugenda gye mugenda okukolera Saudi Arabia, Oman, Qatar, Abu Dhabi, Dubai n'ensi endala zonna ez'abuwalabu ng'essaawa eno oli mu kulaaja n'ogamba nti kampani ekulwisizza ng'essaawa eno oli mu kugoba byakugenda bweru nsaba vidiyo eno ogirabe bulungi n'obwegendereza era ogiwulirize bulungi n'obwegendereza olunaku olumu bulifuuka obujulizi gy'oli ngambye nti vidiyo eno nja kwetaagako basisita bonna abaakatuuka eyatuuse eggulu mu kiyumba eyatuuse ku makya akyali ku woofiisi vidiyo eno giwulirize n'obwegendereza embuulire tefa yonna Amerika gyebaleko ssebo kansuubira oli bulungi kati Mr. Amerika njagala nze saagala kuzuula naye nina omuntu gwe njagala oyogere naye wano nsinzidde wano mu ggwanga lya Oman nina omuntu gwe njagala enkubuulira onjogerereko naye musajja Muwarabu yanfunisa olubuto naye ayagala kunsindika waka nga tampadde wadde 10 kati kyembadde njagala oyogere naye nga family member wange either you act like tata wange oba muganda wange omulenzi sebo kisoboka ndubutakiwale kati ndi myezi 6 oba nakolako sikaani nagendako mu ddwaliro eddwaliro ne liŋŋamba kola sikaani nenkola sikaani yanempa result si buli kimu ndi ku myezi 6 ndi mutolosi omusajja ono yali akola naye yawummula naye yali akolanga engineering wa bintu by'amasannyalaze buli kimu kale gwe kyomanyi masannyalaze we batyo kati jjukira abantu beeno oli waawummula abeera ne pension that pension money ezo zibabawa ayina family
kuba yaŋŋamba nedda bw'ozaalira wano eno I'll lose my family biki I'll get problem biki weebityo at least ogende ne mugamba ngende kati ngenda ntya nti nja kugulira air ticket nja kulabirira ng'oli waka kitegeera ate already era yafunisaako omuwala olubuto n'adda e Uganda naye wendaba situation ye n'omuwala omuwala buli kaseera mpa ssente tetulina ssente n'amusindikira 2% sirina ssente basooka omuwala asooka kulaajana kansubire nti nasengese bulungi mu ntandikwa nenkugamba nti gwe wenna omuwala ateekateeka okugenda ali e Uganda ali mu kunoonya paasipooti eyakatuuka eyatuuse eggulo amazeeyo emyezi 2 amazeeyo emyezi 3 amazeeyo omwezi gumu ali ku kampani gw'ekyadaaza mwana gwe njagala ofuna ekyokuyiga nkiddamu kati sisita ono nze nnina omuntu gwe muwadde agezeeko okulabika ng'amukwasiganya nankyansuubira ensonga zino olimugezaako ku mwana muwala oyo naye kyennyinza okugamba mwana gwe gw'okyali ku byakubeera nti odda toyina koolina naye n'ogwo gwennyini musango omunene ogwa Naggomola nze ŋŋamba nti wali badde osanyuka na busanyusi nti omuwala bw'ono ayagala okugulira tiketi okomewo e Uganda weewaawo tebigenda kubeera birungi bigenda kubeera bibi ng'otuuse e Uganda ekyokulala Abaganda balina olugero olugamba nti ssekawuka kaali kakulumyeko bw'okalabako okadduka obuvumu wabujjawa ng'omanyi bulungi ng'obuvumu bujjawa ng'omanyi bulungi nti ono ayina omuwala gwe yafunyisa olubuto ng'essaawa eno ali mu kulaajana nkutegeeza mwana gwe ng'oggyeko ekyokubeera nti gwe olaajana olabike ng'obaako by'ofuna nti ono ayagala kukukaka kudda Uganda nga tolina ky'olina wabula obulamu bwo buli ku kasubi k'empiso bwe buti ogwo musango gwa Naggomola kye bayita ekivve ekisembayo ekyekika ekyawaggulu njagala osooke okontrolinge ekyokudda e Uganda kuba mukazi wono waakulabirako bw'ati ne bwakumanya bumanya ne bwakiwulira buwulizi nti bajja kujjako obulago nfundikira nga ŋŋamba nti abaana mwenna abatolosi buli ali eyo ng'oli mutolosi mbeegayiridde nnyo mwegendereze bwe mutoloka mubeera n'ebbeetu lingi nsuubira nti mwana muwono tetuganye omuntu okutoloka tetumanyi nsonga kibagamba nti Siteesa Mayanja yagamba nti alina akayimba ke yagamba awo nti tosala gwakawalya nga towuliriza gwakalenzi siganye okutoloka wabeerawo ensonga ekwaliriza baana mmwe bw'oba woole nga bakweyisa bulungi nkwegayiridde totoloka kubanga bw'otoloka oba n'ebbeetu lingi bw'otoloka olina emikisa 99 egy'okkukuba obugoma olina emikisa 99 egy'okkupimpina bakupimpine n'ebitakukwatako kubanga 24/7 omuyimo gubeerawo ate ng'olaba omuntu alina okujjanjaba omuyimo ogwo weegule kati essaawa eno mwana muwala nga tonnaba kulaajana ku kyakubeera nti odda nga tolina kwolina odda nga takulabiridde ekyokusooka okufuluma ky'oboogezaako omukyala gwe nkuwadde oyo Nankya amaze mu Omaani emyaka 10 oba 9 agenda myaka 9 agenda kukwatirako mubuulire byonna nga we nayogedde naye buli kimu n'ebino byonna byaggereesa amagezi agage okugamba de Uganda ekyokulala ensobi gye wasinga okukola embi nnyo ennyizize ennyo okubeera ng'omanyi ebikolwa by'ono nti n'ono gwe yafunyisa olubuto ono ali e Uganda embeera gy'alimu mbi gwe ate n'ogendera ddala mu kintu ky'olaba gwe tokiraba nti gwe olina obuzibu ekyokulala eri kivve ne bwe bakuzaalamu omwana ng'ali eri be abaana boolaba abakula ku makomera abaana abakula mu makomera eyo boolengera eyo mu gundi babeera babazaalamu nkiddamu oyinza okuba tokiwulidde ssente baba zaakuwa w'okolera akupimpine oba buli obukadde bumeka ali mu kkuwa amabugogo ssente omulenzi wa wakazi akuwa ali mu kkuwa amabugogo ali mu kkuwa amabugo ge waba omuntu ng'afudde naye amabugo agago mwana gwe ali mu kugoba ku by'okugenda ebweru ali mu kugoba essaawa eno ng'oli ku kampani abaakalinnya ennyonyi entebe ku essaawa eno ku airpoti abaakagibuukira essaawa eno abatuuse ku woofiisi ssente baba zaakuwa akupimpine oba omuweeko ng'ogamba nti teri ajja kumanya oba ssente omuvubuka we wakazi akuwa ali mu kkuwa amabugogo era akuwadde kofiniyo akuwadde keesi ya bbeeyi akuwadde keesi ya bbeeyi ya golodi mwe bagenda okuziika kubanga tokoze kyakutwala eno ensi guno guba gwa Naggomola
kati gwe mwana gwe nga tonnaba kuba nti ogamba nti okomawo tolina kyoyina oyagala omusajja ono akulwanira abeeko kyakuwa ŋŋambye nti n'okufuluma obufulumi nakyo bwebaliza Katonda nti omusajja ono akyayinamu ak'obuntu y'ensonga lwaki akugamba oyagala kunnyonoonera maka nina famire. Nkiddamu mwana gwe vidiyo eno ogijjukiranga gwe mwana gwe ali mu kugoba ku by'okugenda ebweru eyakafuna pasipoti eyatuuse eggulo eyakatuluka nga tomanyi kiri bweru ebigambo byange mubijjukiranga mukuwa kofiniyo bakuwadde amabugo go galina mu mpake amabugo oyinza n'okuba gaweerezaako bazadde bo. Nze Mr. America Uganda. Sasa omuwala yazze mukwano omuwala bambigezaako sasa lwana nga bw'osobola sikwegayirirangako nti munnange nti oba ki omuwala oyo lwana nga bw'osobola simanyi oba yazze lwana nga bw'osobola omukolera ekisinga ajja kunnyonnyola buli kimu sigambangako munnange nkwegayiridde sisita oyo lwana nga bw'osobola ajja kweyanjulira kale kyekyo munnange oba yazze oba tannaba kujja simanyi naye nga tolemererwa naye ng'omuwala omufaako nnyo sinnalabako muwala sinnaba mulabako sinnalaba wano mu inbox yange ate kati nina essimu 2 nina laptop nina iPad kati ate wennyenda ku ssimu ey'okubiri mba sigenda kubeerako naye nja kubeerako ku lulwo nina girekako kubanga kati nina firimu zengenda okulaba nina obuzannyo bwendaba kati ate eno essimu egaba n'ekiwaaka mba sigikyaginga mba sigikwatako njireka eringa wifi naye nga sinnamulabako omuwala mukwano era mugamba ajje twogere beza nja mukubya na direct tetujja kwogera mbu nno oba ku WhatsApp nja mukubya direct cause ninako free calls nyingi era mba sisobola mu inboxinga ye kenyini alina okujja cause wangambye dda ku makya kati zizine waffe ziweze mmeka zigenda mu 3 tasaka minis tuyabawala tannaba kujja sinnamulabako